Mwala w'omumbejja Maureen Lugero moderator Kigambo kisawa kino kiri chairperson Basoga community oba vice chairperson moderator program Kigambo ekitambuzibwa abasoga community iwali eyakali kutuuka oliwa olwe yunge kwate kontolinga subscribe program Kigambo batusingire batuyinaine wasala okutambuza omusoga nga tusinzire nokuswika amaagi kuswika nanda eno abali Uganda bali kubona mwebale kutuwuliriza mwebale kufollowinga mwebale kulikinga mwebale kusharinga mwebale kupostinga mutatola ngoko kuba tulifo tugula kanda anasinga okuzina amasoga w'omusajja wange abamejjanira bangi tunaabasinkana ddi tubeebuuzeeko butya bwe tuyinza naffe okuba nga tufuna ekintu ekirungi nga kino ekyammwe kimulina era bambi nsooka okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala omulimu omulungi gyemukwasaganya okukumaakuma bannammwe abalala bonna ne baba nga mwegattira wamu kintu nga kino ate musobole okukola ekintu eky'amaanyi era ekyomulembe bwekito siimanyi osiimira ddala ngange Sebo neyanzeege amanya n'eddoboozi mpitibwa Mr. Muniru Magembe ndi musajja Muganda era ndi mukutu wa Ssekabaka Kirikaganda era ndi mulangira nsibukira ddala eyo Bunyolo Ssekabaka Kirikaganda yava Bunyolo then nga era ndi mutabani w'omwami Magembe Abudu omuzukulu wa Ssekoloba Mahamudu agalamidde ekyazaaga era obutaka bwange buli ebukomansimbi so ndina essanyu lingi nnyo olwaleero okubasinkanako nga Busoga community nganze ayogera nammwe nze nkola nga treasurer wa Ugandan Riders community era twesiime nnyo okubasinkagana njongera okukubiriza baganda baffe bonna buli gyali naddala ba Riders abo bennyini abasoka bannange mwegatte ku community eno kubanga bujjo tugyegomba ate nga ne mu community yaffe mulimu abasoga ate nga nemmwe mu community yammwe mulimu ba Riders so ba Riders abali omwamwe musujja kuba mubategeeza nti beegatte ku community yaffe eya Ugandan Riders tulina emiramu egy'okuba nga tubeera bumu tusobole oluusi okulwanyisa ebizibu bye tusanga mu mbeera gye tukoleramu baana bangi bafuna accidenti nga tebalina buyambi tebalina bujjanjabi kampani zibajjanjabye so tulwanako ku nsonga ekulabika nga tunayigatte wamu ekitole eddoboozi lyaffe bajja ddiwulira so nga bwe kiri nti waffe tugamba nti okwegatta geemaanyi so omuntu yenna yali eyo nga wandiyagadde okwegatta ku Busoga community bannange bakwaniriza ne Rider yenna ali eyo ng'oyagala okwegatta ku community yaffe ya Ugandan Riders tukwaniriza neyanzanyo neyanzeegera ebigambo byange kweko omukulu ono enno nga muwe yeyanjule abakulu bakeyongera okutuuka mu kaseera kano bakagwa puroguramu Ekigango gye tuliko however nga tumuli kutegeera mulamu kino tuliko but as of now tulina bannayiffe abaviire mu entertained they are Ugandans however much nti basoga mu kaseera kano aye bannayuganda eno platform gye tulikozesa wadde puroguramu Ekigango eyaniriza buli muntu yenayena oba ekuŋŋaanya buli muntu yenayena oba Muteeso oba Muganda oba Mugisu oba Musaamya oba Mutooro kasita oba ng'olina ky'oli kwenda okwogera ku kyona weyungeeku bitakumikutuleeta egy'enjawulo namba zaffe gye baaka okubayo
buli Sunday tuba wano program ekigamu okuba ng'olina okusawo eiroboozi lyo. Sawa dino bakabwa tulina ba riders baife riders ila UAE aye bana Uganda bana community mulegaiteko cause tuwena abantu bangi nga bafa bana Uganda bangi babatomeire bakoze batya tubasasubire misaala omuntu yalina okuva mu ba rider kujja kulimu obuli aye bamuloberaku aye mumbanga mulekese walanga abantu then it is something easy kale n'olwekyo muba following ba joining rider aliyo yena joining a community eno zeka basanga idavamu ebirungi bingi bana mwewale kutwelingaku mwewalina kuvayo na kintu oti nekyo kubanga abantu bangi wano bana bangi riders aye tubalina rights zaibwe ng'abantu so mukola ebintu oti nebyo mubaawo mwabasensitizinga bategeera what to do first, what to do second and what to do last. Kale n'olwekyo nze ndi musiimu okuba nti mwafireyo n'emulamu ng'ogwo okuba nga musobola okubayo n'ekintu ng'ekyo ekisobola okuyamba ku baganda baife bakwanyi naife okubona ng'ate obaolyawo embeera yeyongera okutereera mu mulimu ogwo ogwa riders. Mugwenumirizeemu ti mulimu omubi abamanyi nti abandi babuvuma but it is a good job kuba n'okubagulira emmere ku sowaani oba n'okubagulira emmere ku mmeeza mu kaseera ako. Big up to you guys. Thanks for coming. Ni wali eyo wena tweyongeko. Kale mu kaseera kano mundikirize mbawo omugeni waife owundi. Naye neyanziza okuba nga mutwagenda okusobola amanya gange Sekapa Ebola era nga nviririra mu Uganda Riders community nga nzita wa community era nsuubira tulina abantu abalala bagenda okweyunga okuva mu community yaffe oba tubadde twagala okufunamu ku bibuuzo ne ansa okuva erimu tuyambeko ku kyaffe kyetwatandise tusobole okulaba nga tugenda mu maaso. Natambudde nzeka natambudde n'abamu ku banene abali kweyo community. Kale sibo tweyanziza nnyo tweyanzege bakuba tweyanziza ino tweyanziza irala omuliro omuntu omukulu akola tatambudde n'abanene n'abandi kale ewali eyo wali kulisa otawamaanyi tuli mu program ekigangu wayirenga mu kuwulira Luganda but eno program tereka ekigangu ifeire ekigangu nawatuliranga abantu bonabona oba muki solongas ayiyeka atulira mu kigangu nekyo kyetuligezaako okutambuza okusooka ku ntiko liking sharing posting buli wotwagana wonawona ku Snapchat ku TikTok ku Twitter kwegendi Facebook TikTok gaita abantu byonna tubasooka community UAE baba amaina n'eiroboozi nzabandisa Lugero Maureen ndi single twasalawo buzimbungi bwe tulaba mu makubo eyo bingi bye tusanga mu bakama baffe naye twasalawo netukola community eno esobole otuyamba community eri okimanyi eddoboozi eri terisobola kuwangula ojjako ng'oliko bano nga mu Ugandan Riders community nga nze vice chairman waayo era nga njogedde tutambulira wamu ne bannange tusobole otutuukako ekyo twagala twatandika mbeera nesimye okubaako namwe bantu Masoga community tujjere gurupu njiwulire eri muganda wange Ankodiine ali omu kufe naye ndi wa mukisa okuba nga leero ndi maaso gamu jakuwa okugaba natambuddeko ne baganda bange size mwogezi wa leero naye kati eyanjula omulala sebo dokita ate okolaba musawo ajjanjaba buli kino walisono
The players is a several vice chairperson, Riders Association. Riders Association. Oliwa Talabati, Oliwa Nunu, Oliwa Raidon, Bana organization or foundation ya Igwidwa Butongolo. We have the chairperson with us right now. We have vice chairperson. The treasurer is also with us in the house, and then the secretary is also here. One of the YouTube, abali ku TikTok live, where one is some Castellan. Abasoga mwena abali mu community abasoga abam communities abasoga nga Oli Rider, please, this is the time. Fight for your rights. Agali awalana nagalumenyama. So mweyonge kubana imwe sobola okunanga mutambuza omulimu gwa imwe nga bwe mwanyenze kube kubanga muli kweyawulayawula timwida asobola kutambuza mulimu ogwo kibinja ky'aba Riders Association sobola okutambuza omulimu ogwo kanjeku omuli awo obukubirire ntambule nje wamukulu vice chairperson. Right now, the acting chairperson is aware. Kocha akabidipe ebitibwa kimani wabula ebitibwa is ability capacity and ability bakalamu bani mwanda gira tandigira bamwe fine kama kada sokoza sura wengera etso olwide matoida kama changa kwa ndio huida damu bakwa jinazira bizi iwe dijemba jemba chobo iremo yoba ai abamukozesa iwe yabankozesa ndawo mani kuba ndi musoga kuba musoga era nasala okuweereza obusoga kale n'okutambuza emirimu gy'abaapa kyabazinga aliyereka kale ndawo wabula nga ate kino kyonna kikola kitambula konasenga tukulambula based on the way you let the process wakobera omulamu ekiravu roje bikakubanga bakamaba kusuwa kuleryebyo eri okuteesa puroguramu ekigambo yakwati betoja bamukuba essimu plus 971 obone bakukoleku nga bwe kyetagisa nakisama kubangwala nanama okuwoza kukwo berera obusoga komiti abali kutuukana twajja n'omulamu gwaife maiso tubaire n'abagenyi baife
bw'oba olina ekibuuzo ng'oli tulengera osobola okutubuuza wakupotikekani aba riders in Uganda riders association ekola ki esangibwawo yaganibwawo tubuuza ebibuuzo ebyo tulina kubiramu oba tubuuziza bwetubanga tebikidibwamu biramu obitamu comment section wayongera okukonzamu emirimu gyaibwe ng'abantu kubabona tinabatuukanye aye bwe muba w'amaanyi bona balina kusobola okukola emirimu gyaibwe kale tambudde wali eyo weeyunge ku Riders Community UAE musobole okuba nga mutambuza emirimu egyo banange otabe eyo motoka nekutomera ng'oli wapiki nga toyina kyakukola please gye bali bakontaktinge otabeeyo mukama wo n'asazaamu kontrakti nga raida nga toyina kyakukola mukama wo alina nsonga lwaki asazaawo kontrakti nga yewokalikulira so ebyo n'emirimu abantu abo gye bali okugezaako okuba nga bakozaamu olwekyo tawo comment section bw'oba olina puroguramu eno getuliyamusa olwaleero tusobole okubona kiki tusobole okubiramu osobole okubinyanoka ensonga eyo baba Sangaya okubona program ekigambo like nga sharing nga post nga basaka comment e program ekigambo ebintu byonna byebakola oliyo amanya n'eiroboozi nga memba wa Busoga community era omulama gwa leero okwesima ekinyumba tukaali balamu era tukisomuka era n'omulama gwa leero nga ogamba nti tulina okuba okusooka okwekubiriza ng'abasoga nti tubeerewo tutya oba twesimbe tutya okwetoola mu nkeeyana y'abantu omwaka guno tulina okusooka okwerekereza obutagemagana okwegeyangana ekyo kyokka kisoose kikiriza ennyo obumulululo olinoosooka obutolamu n'abasoga ekizinatukimuka bantu batuka ekiseera bakomereti eribaana eriyo abasoga abagemagana era tufuna enkulaakulana netula mu busoobu jakutuka mulamu obwokuntika obweyi batandike n'okutwebulirizaamu nga nibo baina e Uganda bakwatiko olwobusoga aye eyali ebbaali ate tofaali yakyakuki obusoga twabanga tukisa ku bulungi ekyokubiri ng'abasoga tunafuna enkulaakulana n'okugemagana ng'abantu kikuulira nti batandike okukuliririzaamu abantu batandike era nga ekyo misana kyegulu abantu bakwemeraku olwogera netubaokulirizaamu tuyanziza olugamu ndowooza ekintu kyentoyina akobya ati nina okwerekereza ebintu amuganda akyeta kukwongera ebintu byokukwongera ebintu ebyokwogera byobuta ekikyamu tuli bamaama tuli bamaama tuli bababa so maama ni baba wali ebintu ebintu byetulina okwerekereza okubona nga amakagaliza gatambula bukalamu kale tugeraganye ku community gyetulimu tibagana mu community n'amakagaliza oba nekyalo kyetuli kale olwokuma ekyalo kyemirembe ebintu ebyengambo byerekereze ekikutuwako kyekyokwongeraku is like tulina private life ogamba out of the community bali private life iwotayingira bulamu bwa muntu buli outside ekyalo oti gundi twamwagaine ngaali agemagaine n'ibungu kuba ekyo kiri outside community kiri outside ekyalo kyetuvaamu
otamuyingiza kuba obona obulamu bwe ng'aviire ku kyalo nimwaba mukulembeze kuba mukulembeze yeena muntu alina omusaayi ogukutambula mu nga y'omuntu kuba musinga kunyigiriza wayitibogera aye mubanyigiriza ino mubale mukola ebyobusoga muleke bwaba omwagale mu ndongo ng'atemaganye n'ekizaala muleke atikagale nobe kuwunga kubanga mukulembeze kakagula ekabamusyana mwebale kuda amanya nengobuzisebo kalubanga papa omusada musoga oba ababugweri aberwa abokwesokotumire kubabewe ndumira osobola okutumira mugala kufayo ndumira mukwano gwange asinga ndumira Rebeka mukwano papa asinga Rebeka Rebeka owebugweri bama bakutumire kyamatende baba yena program ekigangu alikumira mukwano gwasinga mukwano gwasinga naleka kwerabira erinnya Rebeka ona wenda nnyo Rebeka baleza inyeja n'amazaalibwabo Rebeka muna amazaalibwa balekubire ebigwenyawo awo asumite mpozi babatayira okubona awo watyo ni kigongo ali kamera abantu batabanebo demabulungi simula banjagala okwega era guno omulamwa oba kagambe bagaliza okuba okujamu mu ngeri endala muzitegera mu ngeri endala nakyetegeeza obumu nkubiza ekibuzo kimuwabiriza olowooza omwaka ogwa 2026 twanyweresezanga oli musajja muganda oli mwami muganda era otukyalira bulijjo ojjago wano si bwe kiri tera okujjawo olowooza bukyanga ojja wano biki bye twandyeresezza okulaba ng'ate twongerayo obusoga mu maaso oba oliawo ebinasikiriza n'abantu abawala bonna ng'abaganda ng'abatooro ng'abadaama ng'abasaamya enandigambye kwongeramu amaanyi mu kintu kino okusikiriza abantu okukijoyinga Zaino baba natola ngoko chamazi malogo feno wafu avokulusozi akumisa bulogo ulira yendyanga kubanga lyembe teliwera n'abantu bennyini basobola ozikujjako bennyininyini kyolina okusobola okukola kubanga oli mwesigwa mu mutima gwo then abantu abalala bakukamu obwesige kubanga oteesige gwenga gwe teyagenda kwesiga abakulembeze mukiwulidde ayogedde pointi lwakuba njogera nsaaga agambye nti olina kubeera mwesimbu na bwesigwa ng'omuntu then from there that is when you can carry on the other duties of the community ndowooza mukiwulidde kale tukole ng'ono tukole ekyo bwe tunakikola community zaffe zigenda mu maaso
olina okugambo biri bw'oyinza okugamba abantu abali abatuulirizaawo Sokat ada platform Lina kita platform Lina WhatsApp group Lina awak information untuk aku telepon tu sama dia Sebo olinayo namba z'essimu z'oyinza okusomera ku bantu mu kaseera kano kuba tujja kuziteeka ku bayo yaffe YouTube channel yaffe okuba program ebadde yammwe si yaffe tugezeeko okubanga platform yammwe tugiwandika mu bire Ngenda kusoma namba yange eri yakyama wagi nina mukulu eri 052 30 32 746 nambe bw'obanga oli wano ogatako plus 971 ogandiko olwekala era itakulasa omuntu yalina okusimbako nti oba oyagala okujoininga Riders Association. But for example, if you want to join Basoga community or joining commitment fee, that is 50 dirham. Ngoya tuyamba mu kutambuza emirimu day life, but negire emisaala gye njogererako ezo ssente zennyini ezazigula zino ID zolaba ze twambala mu bulago nazo kozesa ssente ezo abantu ze baleeta na 50 dirham. We have t-shirts that people don't want to put on their t-shirts. Manyi lwaki njatandika kuwa abantu 5. Ezo zonna tuzikolako ezo ssente na 50 dirham abantu ze basasula nga bayingira ekibiina. Our community is a registered entity. Sijja bigambo nti it's a WhatsApp group. We are registered back home and here. Kale era ndowooza namwe mulina okukikola mbere nga association yammwe registeringa mbere nga mu mateeka obutasumbuukana bwe mutakikole mugenda kuba n'obuzibu bw'amaanyi nnyo. It will be a WhatsApp group. It will not be serious. Naye buli lwe musalawo ne mugamba nti katugende tuwandiise ekintu kino kibeere liko ojja kuwulira ebibala ebinakivaamu. Ako nkabawadde nkakuleekedde mukulu kyeyamaanyi kuba gwe gwe nkagambye. Kuba sinekyetagisa kisente mulina sente mmwe mukola obuwanana bw'ensiisha akakomeki gangi nnyo. Olaba naffe abasooka betukeera mu makyanga osobola okukola ekintu ng'ekyo. Ate ejja okuba omuntu ajjaba okuvuma omusoka gwali eyo gwe nja kuwulira. Sebo yongera okuwola abantu. Madam njagala kusooka kutegeeza mu misoso n'ogaana kati ffe nga balayira ekisookera ddala okutwegattako okuba ng'olina layisinsi olina sooka kubalayira so si kugamba nti oli waka ogenda kwegatta kuba twagala nnyo okugirana n'omuntu ali ku luguudo amanyi ebizibu biri ku luguudo naffe tuyitamu tusobole okubabulira naye ali e Kampala bwe bakyakubirako amala okujjawo tuyinza okubakuliramu ne bwe tutuuka wano njala mikono bwe tutakutya sente zoyogedde kati kyo ffe twabuuza tuli bangi buli atwegattako tumusaba tte etuyambako okutambuza omirimu. Ndowooza muwulire mwenna mwenda bana baleero tendera nga weegayita ku kibiina ekyaba Riders Association wane eno mu UAE, but you must, it is a must, you have to be a rider. Olina okuba nga oli muvuzi wa piki wano mu UAE, wano mu UAE okwegayita ku kibiina kino. Nidiramudo ekumido kasente kino mwena mulimba Riders abali abakali kwegayita ku kibiina kino ndowooza nti musaba dda mu kikumi namwe ekumido nko abazaire abaana babiri ate zibutwale omuntu atobadde okuzala abaana oba okayirikere aye muti saati nonoonye omuntu amuba mu mugongo banfulumye babiri omulundi mulala ekyokuzala nkitemu aye mubona banzanyisa buzanyise abaana tubanga babulungi jabafuna sangaina omukono amaina neeroozi okuva abasebe otandika mbakiseera kwasobola
kita moderator kita wanywa oyikirizibwa ayayamanya akokapigwere afirikokoloji ayewan bawanywa mwana mulikwewunya okukwata aliko bati ndibanakulira okuwapitira kunokukazi isuka boidi kuleno basobola kumenti kigango obuliyo munanga wekunekaaleka netwalira ayera nayiza okuba testimony nti obwegayisi n'amaanyi kuba mukaseera keyali nga kazibu ino nga oba oli otasobola kutereera muntu mulala bwe twakyemerera mu fenafena kyasobola okuba abantu baife era oyogera okubaolwakuberera aye kasooke kukamire nebaze kusoka community singa ngoyiti kusoka community osanga ngerenga ndikonfuse kubanga kyansinga mukaseera ako ezira bwesobola kulumbukira nga kwebaza akakiiko ka musoka community emirundi gyona gyona buli omu wayemereyo mu kiti kye ngabeebaza nti bana webala ekintu ekyamaanyi omwanikolera kama abawe omukisa amina amina eze erisaliya adamu mazagalikwenda bitamu aye ebyo bityowebiba baba bityowebiba bebeta obwegayisi era webale kubanga wayikiriza ensi ekibenambula niba osobola okuwola abantu abandi abali eyo abalaga ekyokukola bwobanga okali kwegaita ku kibigira kyekyabasokomiti olikusuubiriza njagoba nti omuntu obanga okali kufuna kizibu tomana kirungi kiri mu Busoga community aye bwomala okufuna ekizibu omanira nti Busoga community ya mugaso kino kiikoba nti oba kukyogeza malala oba kiikoba nti kukyogeza olw'okuba ndi kwenda ntunde Busoga community aye Busoga community yabiyo bwofuna ekizibu balumukirawo basingayo omuntu ow'oluganda lwo ebyairala amazima gali nti bano abantu bangemera mu kintu ngezira gwe ndiri kuwaire atya waire mulala era guno n'omulundi gwange ogusoose okuyita mu kigango wano aye ng'ate buli lunaku nkibona mbaaliwo buli mpologulamu aye kikoba nti kuba nobonabona waliwo okwemerera endiri waire atya waire mulala aye basobola okwemerera mu mbeera gye nalimu ng'ate ezanalibuuzolerera tebambuuziza nti oba kino oba olifeeringa oba olikolaki ezira ebyairala so Busoga community bana mwide twegaite tufuuke ekintu kirala tusobole okutambuza Obusoga n'Oluganda tubutuse ku buntoogi olina byolikwenda okwongerako oba oliawo okutumira banaife ababakanyumazika eka abagumya omwoyo abakuba ekifeero fena tuliyo waire tulinabo ofisali aye tulinabo omwoyo era tuyogerera okubasabala ebigambo byo kirundanini anja kubemayike abaita amanzi n'amabaga chugulu mutwala life abekamula ali kamera wanga
till wakati mwimabazilala nekuyani inzelo mzilala iganga naye nga saabino mesirano kubaayera weekolera beebaza mwana mwana okutambuza ekintu kino ti nomulundi bwamu okusosa okuyitako era nsanyuka ino baagana mwena mwena nsoose kugula naye fainale maze programu ekigambo bayitibwana mwena mwena okusinziira mu nsi donadade mutuboneramu abali mu US, abali mu Canada, abali Netherlands, abali bangi Netherlands batulire ino okumpeza okupesa gy'omwaka oba nti olire okutayo programu ekigambo ku YouTube bayitidde nti mu following obwagaawo andikunze mwene programu kagitambuza basoga ku lwabusoga twangaire ekigambo wakusangaza wenda nkubuuza eki ali ready okuira mu bibuuzo byonna byonna ekintagaani kukyanga oyosoga ku mitoko niwagiringali bana mukayire birungi byoyinza okwenyumiriza mu kubwegayisi buno ndowooza muwulire muwoli eyo tolikwenda kuba balala niife akobya tuli bantu balungi kale bwe tuba tuli balungi yanguwaku otwegayiteku namba naife libaawo kubayo lubeerera sekuyita labaawo akufuna publicity team yaife ennungi yo neebaawo ng'erikulinda okutujoyininga sobola okubanga tambulira walala omwaka guno mama olowooza biki bye twandiyeresiisa gaife abasoga tutasosola nti olwabusoga community olwabusoga diaspora oba nseeki nkobye abasoga biki bye twandiyeresiiza okuba nga twala obusoga mu maiso tuwangalire eno gye tuli okuba nga oba oli awo n'abali eyo eka baaba n'itiimu batwenumirizaamu yekibakiye twabanga tugemera walala twalema kwerekerera ndowooza bakagomolire kyenakikomye ati okugemera awalala agali awalala n'agalumeemanga kale tugemere walala awazira kusosola nti nze nyambala t-shirt ya green fe tulina red ne white fe tulina blue edo t-shirt tutereke kumbali wabula tutambuze ekigambo kyala abasoga kulwabusoga tusobole okuba nga tutole ekimu si kiri twesiimise nibala abali ereeka abali mu lubiri baifolaba bakyabazinga gyati nga buli lwatyama ni bamulaga akoba tyabo ni bawala bo ni batabane babali ebuswika ekubo muyuge program ekigambo ekitukola leero tidako wakuba kuwola nga bakwanti abasoga komenti mu UAE otwasalawo okutambuza obusoga nga tusibe amaanyi gage muli kulengera baba balinze ku maanyi ffe twatambire twabuuka amaanyi okukola eno gyetuli kale likinga sharinga postinga subscribing TikTok, X, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram twekisegerera nalye gaita abantu batwagana basoga komenti mu UAE ama tsangaira kubona oyandikira ababoni baife somesa commentinga mama kamtambuza obusoga okuza kubutongi nakolwaleero bankizo ino kigambo wano ddala olunaku wenazaaliraku omwana wange ono awatyo likunze mama gwe yazaala ate tanzanga
Bana nikunze birthday girl wewe. Emyaka nagaga mama geyanzalira. Wali tuka tukija mwidwaliro. Yali yalinze ate ye yalinze. Legenda mulekiriwo. Alhamdulillah ekyo kyabaza Katonda. Sa muntu ow'ekitiibwa otunono. Era yatuwa omwana ono ekirabo. Asobola kulunda UAE. Nawanzige muwulira bulido. Nze mukyala wa Guidance and Counseling. Basobola community UAE. Tuwayo obugambo obuliwo omwoyo omwaka guno. Era nga wenaawo nenda okukubiriza abantu mwena banange tukole atakola talya era nga nenda obakubiriza tukuuma obulamu bwaife nga bwe tukuuma ebintu ebindi obulamu nekyobwega kyetulinacho n'olwekyo tukuume nga kyamuwendo ino twetaba mu bintu biyinza kukosa bulamu bwaife yayirengalira aye nagezeeko ino okuba nga tubyewala banange mwena abayeeyo abakansirike basoga mu community ereeta banange mutwegayiteku tuli bantu balungi ate era mukitukalamu nti abasoga bakuŋŋaanya ate era bayisoloza tukolagana n'abantu ab'endawulo banange muyinde mutwegayiteku tukulambulanye obusoga olubaayi wano n'ewaka sinyeyo olw'ebigambo ebyo akazinda byalo kankaize ewa moderator nebala okuweereza obusoga nebalira mama n'abalonzi baaba abandi omwaka ogwo seyonziza eno kubanga omulimu omusa okutumira abasoga mwena munsi yonna tinenda ino kubanga obusoga nibwene natumiraku omwami wange mulungi mwami Mboni Esma dayireta wa Nyumba High School emusita banange nkangaluriko era nkanlizeewo okuba ngantumira ndikutumiraku omwami wange Mboni Esma dayireta Nyumba High School era nakuba abantu mwena abetolwere ekiketezo ekyo n'okufiikawo twogera abaana tugundule abaana baife era nga nife baba baife kyabasinga beyasiima okuba nga tuweerera abaana era tusomesa abaana ku Nyumba High School n'abaana bangi baba beyatuwa busoga mbatumire eno abaana bange olunaku olwaleero nga wenkomya ekitunaku lukulu kalasiponi kange lwekaweziza emyaka 8 omukama mulungi Riders Association UAE. When there's photo unit, Riders Community. Association and Community. Okay, Riders Community UAE. When they community planning program in the channel, Bana Kalipalao. Jogo Kola, Babaye, Pastor Babaye, Community Air Riders. Jambagamba ekigambo kimu baganda bange naye bali abatulaba oli Busoga oli Buganda oli Nyankole oli Somero na Uganda omulungi obadde libale oliwo kaseera yasisibwa olina okujja nga stress birowoozo byonna osooka n'obiwumuza ng'onyuma n'obiddirira kibiri babeegendereza olamu kyosomodde owulira nga towulira mukisigalo oba owuliramu embeera yonna soka okozimba ensonga lwaki twataddewo nogumu ofuna ekizibu kyonna osobola okutukuukira ne muntu wangu wakufuna tiktok yange ogenda muratrashi osobola okunfuna namba yange 0+971 55 10 63 985
oyinza okupata omufunye asobola okutuukira abayiga abasooka community wikaleya ndowooza muwulidde kasente kasaamusaamu okusigala kasente babasaba aba agent bamwabeeka abeetali kale nolwekyo n'abali wano n'abali mu mulimu abagala okukyusa okujja waliwo n'abaliyo nga bali mu construction ogira omirimu warehouse byolaba nga tebitegerekeka guno ogwa riders agambye akasente mwekali bo be bamanyi we bakipanga kasente mwekali bajoyininge osobole okuba ngaobaolyawo okyusa akalimu mumumpereka glasi ka chai baba baisea person mwamuwa glasi ya chai ng'akalinja kamera baba CJ wife omulungi eno secretary Bas Muhammad Peyanzi za baba obutakola gema kamera Peyanzi zaidi tutira kuonekera mu tabi olw'ensonga y'okubona kamera aye nga tuwanaye tubeerera okutulire bamuye mwacha kamera kigambo byange mwacha kamera abagalegawo kucha kamera walikutia kuwa mwanzo byange mwe wana mwe mwabeje kunundi mwamusima wayo kamera kukuze mama alianza espesi ya akumaganira kigambo ngabonido zeri mizeri tayire donibuswa nimusada agwa mu masaza yebugabula nebulamu buti kwalo mukisa kuno kweyanza abakiso olwaleero mu kigambo naddala okusingira erala nda kutwala omukisa guno okunolerwa alala ne muganda wange Adamu twafiirwa ku muzeeyi obaerosaddeewo okwogera ku naye okunkuba kwa maiso era abasobolera okwira abasooka mwenamwena mwebale kyo nekyatuleeta alalala omulayi twagwa n'ebimugeme omubulabudda so nakubeeraza era muganda wange Guma welcome to the world of bamulekwa abasinga bamulekwa so era nakukwala omukisa guno okwebaza abaviire saidi eyo ba riders bana mwebalekwira oidi amagezi gali oti muliro gakubula ewamu ino ojja gaaganona ewaani so banaife ba riders ekyemuli kujyamu tetwakibitamu muyite omwaka bwange owa muganda wange Fiini oyo wano tumweta Saabavulu bakyagemaku tikiremererwa so ndakuusa okusiima kwange bagano okulisaani aye omulimu okubeereza kusiimula balyambye era bali kugona eyo gugona ndowooza olwaleero kibaire maasi kibaire munaabakenya ab'endawulo mwebale ino abasobola okukika olwaleero ne ku Sande tubaawo aye muwumunaku tubaawo ku Sande saawa ino tubaawo tandika saawa y'egguleemu ngeyandiza maama moderator okubaka amaze okwebazanga mu musajja era akadongoyi kano akabuyirize
episode eyokusatu ndi mutuufu mu episode eyokusatu omwaka 2026 kiramu twerekeibwaku aba riders community UAE Masoga community UAE nga nifo tutambuliza programu eno ekigangu liking sharing aba riders mulire liking ate bwelagana riders kalulainga YouTube kamakaito liking yabantu following kale following yongera bafuula obodi kusoka abakwatako abasoka community ne bayo sasa ne badde kinabategekere isa yakiwali kipate kanambulia tubalina ndio mkutumia hiyo media wali unlimited drinks muziki wewe Easter Sunday yakupenda mzomwezi ngatano basi ina muliato sharing posting ate kumena kuna kono ngaitano isamani amwe bali kutola mwe bali babaulize balungi mtakowanga kana chako tika ayimuyongero kukatako follow hizo Masoga community program ekigambo etambuziwa riders community in UAE and Masoga community in UAE kowola Masoga sete Masoga diaspora okwisanya kamani kubanga yawana balumimaba sobola okutambuza Masoga mu buntu abafuwe isaife kyabasinga ebyanda we love you all batubenda you know